Emboozi ya leero njagala ntandike na kulaga maka aga Victoria Kanyike ag'ekikazi ge yeezimbira ku ssente ze yayiriba ku kyeyo e South Africa nga tebinnaba kumutabukira kuddukayo. Okimanyi nti gwe yasembeza okuba mukwano gwe Blessing Namara gano ayagala kugatwala ku ssente ze nnaabagamba kale ziriyo mu bukadde 45 bwe yagula muyiikeemu n'ekitundu. Sinnaba nkyakulaga gwe kakkana. Okimanyi nti mukwano gwe kakati amusuza akukunadde nga lumonde mu kikata. Ayagala nno nakumutwalako akasomero ke yeetandikira Kakanyike Memorial Primary School kano kali wali Kinyana Mpindi n'amaka ag'omukyalo ono agali eseeta Nazigo. Kati nno olowooza biwedde. Nedda. Okimanyi nti n'ebizimbe ebibadde bizimbibwa okuwanirira essomero lino nabyo mu nteekateeka y'okutwala emmali ya Victoria era birugenda wadde nga byayimirira oluvannyuma lwa Blessing okumukwata n'amusiba. Ku bintu ebirala Blessing bye yeetaaga okutwala mu mbeera etategeerekekako yadde kwe kulina ettaka okuli ensuku ebirime n'ebifo ebiyooyooteddwa obulungi buli muntu bye yandiyagadde okuba nga bibye. Ku bino byenkulaze gattako obwaguuga obw'ettaka bwe twasanga atandise okusenda nga n'ebirime bya Victoria bisaanyizzaawo. Kati nno tunaatera okutaganjula amateeka. Weebuuza, bw'abanga yakkiriza omusango ne bamusalira engassi ya bukadde 15 Victoria Kanyike yawaayo zaaki? Ate kooti n'emulagira okuliwa obukadde obukonokkiriza mu 2 kyokka nga n'ebintu bino byonna Blessing ayagala kubyezza. Eyo yonna nno tujja kutuukayo. Ffe tetusaaga. Katono nnyo Victoria, twalise olina okutubuulira ku by'okusasula Blessing. Bituuseewa wadde nga kooti ovaayo ng'ogirekedde obukadde 15 bweddu. Otyo okusasula omukyala mu 2 weeks time nakubira alina omwami bamuyita muzeeyi we nja mukuwa musumba ne mugamba nti anfunye abagenda okumpa ssente mu wiiki ejja olwokutaano ng'olwo naakavaayo ssente z'omukyala nzimuwe atuveeko. That same week omwami wajja namugamba oyaze okusasula ne mugamba omanyi kuliko kaviyeeti emu yange nze nagiteekako naye ffe tumala nja gijjako. Omusajja ngamba mpa buloko namba ne plot namba nga mugamba 224 10101 ng'agenda akebera. Customer azo okutugulako ye yangamba nti omukyala yataddeko kaviyeeti naye nga yateekebwako after ensala y'omusango.
kitegeeza ki yambulookinga nneme kusasula atwale buli kimu ndowooza essaawa ekigenda mu maaso mukadde kano aggwa atugoberera nkakasa kyoyagala okumanya otandise okulaba nga Blessing obuzibu bwe si ssente kati nedda ekyamuleeta nkibalaze era mumalirivu nnyo ne ttiimu yo kukiggusa ekibuuzo kiri nti kinaasoboka. Robert Mutebi ne Yasin Chikoyo, Salt TV, Omunnyo.